Festival. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Festival. Atofumbe kyagulwa kwansi ogenda. Tomumanyi olwaleero. Ate kiki? Ngenda mu Praise Gospel Festival. Kiki? Omwami yampaddemu waazi. Ani oyo? Ndi mu honeymoon. Ngenda gimalira mu Praise Gospel Festival. Ate nzo mpozi oyo. Blessed Gospel Promotions ekutuusako Praise Gospel Festival 2022. Luno lwe lunaku mu mwaka okujjako stress zonna ku lw'omukaaga ngenda ku mwezi 10 Desemba okuva ku ssaawa 6 ez'emisana awo ku Grand Global Hotel e Makerere Kikoni kyangula bannabitone bonna aba gospel omuli ba comedians ba DJ abayimbi abatono abakulu bonna mu Gospel Festival eno. Blessed Charles naye wakwebaza Mukama olw'emyaka 15 mu buweereza. Jangu tumusiime n'ebirabo okuyingira emitwalo 3 ng'ofunirako ekyokunywa n'ekyokulya VIP emitwalo 5 n'emitwalo 10 emmeeza yakakadde. Tosoba Praise Gospel Festival n'abayimbi bangi Betty Namaganda, Sarah Serumaga, Karobo Drike, Kopi Blai, Feva Senfuma, Trina Habati, Donjero Busurwa, Justin Nabosa, Zoe Patra, Pastor Omrech, Olivia Mumba n'abalala ntoko. Lugidwa Best Motor Spares, Genuine Estates Limited, Sangwa Stationers, JJ Investments n'ebitekebwa Blessed Gospel Promotions and Events. Blessed Gospel Promotions ekutuusako Praise Gospel Festival 2022. Luno lwe lunaku mu mwaka okujjako stress zonna ku lw'omukaaga ngenda ku mwezi 10 Desemba okuva ku ssaawa 6 ez'emisana awo ku Grand Global Hotel e Makerere Kikoni kyangula bannabitone bonna aba gospel omuli ba comedians ba DJ abayimbi abatono abakulu bonna mu Gospel Festival eno. Blessed Charles naye wakwebaza Mukama olw'emyaka 15 mu buweereza. Jangu tumusiime n'ebirabo okuyingira emitwalo 3 ng'ofunirako ekyokunywa n'ekyokulya VIP emitwalo 5 n'emitwalo 10 emmeeza yakakadde. Tosoba Praise Gospel Festival n'abayimbi bangi Betty Namaganda, Sarah Serumaga, Karobo Drike, Kopi Blai, Feva Senfuma, Trina Habati, Donjero Busurwa, Justin Nabosa, Zoe Patra, Pastor Omrech, Olivia Mumba n'abalala ntoko. Lugidwa Best Motor Spares, Genuine Estates Limited, Sangwa Stationers, JJ Investments n'ebitekebwa Blessed Gospel Promotions and Events. Hey! What are you seeing, Olabachi? Ba Blessed Gospel Promotion bakuteekateekedde gye bayita Praise Gospel Festival. Oyagala okubeera mu kivulu kino ekikyasinza okuba nga kiwooma ate nga kinyumu 10 ku nsi 10 mu ggulu, anti onyumirwa eno ku nsi ate nga ne mu ggulu bw'otendereza kabaka wa bakabaka. Okusinza omutima gwa taata twakiraba kyali massive. Kati don't you dare miss Praise Gospel Festival. Wagenda kubayo abayimbi banene ababede. Ninayo omuyimbi gwe nesunga. Ono yankubira kanene akayimba. Atankwata tamusemba atankwata bakayimba bata. Love. Inyuma. Abayimbi bali abakola batya abakikuba. Buli omu agenda kwefunira tiketi ye ku mitwalo 3, 5 abagala table. Ate mmwe ababede gwe weefunire tebo yo oleete maama w'abaana, leeta taata w'abaana, leeta abaana bo, famire yenyumirwe. Ate bwe tugulumiza Mukama buli tiketi egenda kubako ekyokulya ekyokunywa. Aba Blessed Gospel Promotion bagabuddewo olya lwaki osuba. Don't you dare miss. Funa tiketi yo tugende tukikube. Rena Price tumusangeyo, Trina Bati tumusangeyo, Babeti tubasangeyo, Batendo tubasangeyo. Don't you miss. Hey. Hi everybody. I want to introduce to you Praise Gospel Festival. Aba Blessed Gospel Promotions. Basaba tegesi, abakafulu, ababede mukutegeka buli kika kya events
bategeka mbaga mikolo biki menye kindeke ki olwaleero kyebataleseeyo okutegekera ekivulu ekimalako omwaka wakyerabidde njogera ku Praise Gospel Festival. Woo! I can't wait to be there. Ennaku z'omwezi nga 10 December. Abaganda bakiyita batya? Mukulu kusaba bitungotungo oba? Ssaabasajja nansonyiwa. Simanyi Luganda bulungi. Naye nga tugenda kuba wali eri ku Grand Global Hotel. Ewa Makerere Kikoni. Transport. Ntono nyonyonyo ova mu kibuga ova Kajansi ova Ntinda Bukoto ababedde bonna bagenda kuba mu Praise Gospel Festival. Why would you enjoy the goodness on this earth no feel omwoyo gwo? Praise Gospel Festival ogenda kunyumirwa ate ng'onyumirwa mu Kristo. Kyategeeza 10 ku nsi 10 mu ggulu. Togezaako okukisuba, togezaako okukimisinga kubanga kigenda kuba kyakabi ddala. Wagenda kubayo abayimbi Rena Price yankubira akayimba kensinga okwagala otankwatako nakuba ne kano love enyuma love abo bonna tugenda banyumirwa Pastor Twina but abayimbi abamanyi bonna gwe bowulira nga bomanyi mu ggwanga aba BGP bonna bagenda kubayo. Lwaki osubwa tekamu engatto zo ennaku z'omwezi nga 10. Put on your dancing shoes, put on your car dress, otambule mpaka ku Grand Global Hotel. Mind you, ticket ya mitwalo ejja etandikirwako 5, 10 meka ate mmwe ababedde family table gye ziri kakadde okudda waggulu buli kimu buli ticket gye njogeddeko eriko ekyokulya eriko ekyokunywa wabula Blessed Gospel Promotion egabudde gwe bw'olya ticket kyebeerako ekyokulya. I can't wait. Attention. Nkuleetedde enjoyment aba Blessed Gospel Promotions. Bakabaka mu kutegeka ebivulu bategeka party ez'enjawulo, bategeka Kwanjula, embaga, graduations, after parties, kwegamba nkunyumiza ekindeke kye naye ate bukyanga bategeka bakubyewo kiniino bakuleetedde Praise Gospel Festival. Woo! I can't wait to be there. I can't wait. Wagenda kubayo abanene bonna b'osinga okwagala, abanene abaliwa abayimbira mu bwakabaka bwa Katonda. Bagenda kutuyimbira ennyumba batusaba kule ttendo batusaba kule okusinza. Hey, don't you dare miss. Waliyo abayimbi abanene tulina bati ennaku z'omwezi nga 10 December tugenda kuba wali ku Grand Global Hotel Makerere Kikoni. Hey, tosubwa essaawa 6 ez'emisana paka bw'okoyera oba otamirira mu Kristo tamira, oba otamirira mu Yesu gwe tamira. Tugenda saba tulendongo ya Yesu. Togezaako okusubwa ennaku z'omwezi nziddamu nga 10 December lujja kuba lwa 6. Tosubwa. Blessed Gospel Promotions ekutuusako Praise Gospel Festival 2022. Luno lwe lunaku mu mwaka okujjako stress zonna ku Lwomukaaga ngenda kusoma 10 December okuva ku saa 6 ez'emisana awo ku Grand Global Hotel Makerere Kikoni. Kyangulayo bannabitone bonna aba gospel omuli ba comedians ba DJ abayimbi abatono abakulu bonna mu Gospel Festival eno. Blessed Charles naye wakwebaza Mukama olw'emyaka 15 mu buweereza. Jangu tumusiime n'ebirabo okuyingira emitwalo 3 ng'ofunirako ekyokunywa n'ekyokulya VIP emitwalo 5 n'emitwalo 10 emmeeza yakakadde. Tosoba Praise Gospel Festival
Festival n'abayimbi bangi Betty Namaganda, Sala Serumaga, Karobodrike, Kopi Blai, Favor Senfuma, Trina Habati, Donjiro Busurwa, Justin Nabosa, Zoe Patra, Pastor Omrech, Olivia Mumba, Nabalalantoko, Rukidua, Best Motor Spares, Genuine Estates Limited, Sangwa Stationers, JJ Investments, Nibitekwa Blessed Gospel Promotions and Events. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Blessed Gospel Promotions, Ekutusako, Praise Gospel Festival, BGPevents. Luno lunako mu mwaka okwejjako stress zonna ku lw'omukaaga ngenda kusoma 10 Desemba okuva ku ssaawa 6 emisana awo ku Grand Global Hotel Makerere Kikoni kyangula bannabitone bonna aba gospel omuli ba comedians ba DJ abayimbi abatono abakulu bonna mu Gospel Festival eno. Blessed Charles naye wakwebaza Mukama olw'emyaka 15 mu buweereza. Jangu tumusiime n'ebirabo okuyingira emitwalo 3 ng'ofunirako ekyokunywa n'ekyokulya VIP emitwalo 5 n'emitwalo 10 emmeeza yakakadde. Tosoba Praise Gospel Festival n'abayimbi bangi Betty Namaganda, Sala Serumaga, Karobodrike, Kopi Blai, Favor Senfuma, Trina Habati, Donjiro Busurwa, Justin Nabosa, Zoe Patra, Pastor Omrech, Olivia Mumba, Nabalalantoko, Rukidua, Best Motor Spares, Genuine Estates Limited, Sangwa Stationers, JJ Investments, Nibitekwa Blessed Gospel Promotions and Events. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.